yukfaru biha nga gakola ki gawakanyizibwa wa yustahza'u biha nga bagajeja fala taqudu ma'ahum tutulanga n'abantu abo hatta yakhudhu fi hadithin ghairi kutusanga bagenze ku mboozi endala gye boogerako innakum idhan mithluhum kubanga mujja kubeeranga bo muyinza okukeesa ku innakum idhan eyo idhan ekolanga jawaabu amakulu bwe munaakola kiri mujja kukeera nga mufaananira ddala nga bo innakum idhan mithluhum muyinza okukeera ku makya nga mufubusirikirira nga ki nga bo bennyini inna allaha jamiu lmunafiqina allah agenda kuŋŋanya abannanfuusi walkafirina n'abakaafu fi jahannama jamia bonna bateke muri jahannama kati bw'obeera gali okuyingira kanisa yonna gy'oba ng'oyingidde kobeere nga gwe mufuti kobeere nga gwe amiru kobeere nga gwe muhtasiba kobeere nga gwe kadhi kobeere nga gwe ani wetwale ennaku zino emasaka mpulira ne ba supreme kadhi kobeere nga gwe supreme kadhi kobeere nga gwe supreme twale kobeere nga gwe supreme imaamu ndowooza balina ne supreme imaamu ekitiibwa kiva eri waggulu nekijja nga kibakkirira bonna babako ka supreme kobeere nga gwe supreme kadhi supreme twale supreme imaamu oba oli naibu super supreme mufuti oba super supreme naibu kobeere nga oli ki tokkirizibwa kuyingira mu ekereziya katolika oba ekyaki yonna okujjaku ngaobukwakulizo busatu bukoze eki butuukiridde okujja nga eddiini yammwe endala naye bwebeene yaffe gye tutambulirako yateekawo obukwakulizo obw'okuyingira mu ki tetuganye kuyingira mu kyaki naye tugambye obukwakulizo bukola eki tetuganye naffe kusaala naye tugamba sooka ofune wuzu siwe kiri sooka oyambale sooka onoonye kibula then olyoka osaale kati naawe oyagala nnyo okuyingira ekyaki ng'ekuluma nnyo sooka otuukiriza obukwakulizo bumeka busatu bw'omala obutuukiriza nga tafadala ng'otafadala oba ogenze ku lotaali oba ogenze ewagwa omanyi ekikulu obukwakulizo bumeka bukola eki ekisaali ekyo eddiini ejja kufuuka kintabuli eddiini ejja kufuuka muzannyo ejja kufuuka kisekererwa oba basiraamu oba si basiraamu ekikulu abantu mubaleke ekikulu abantu mubaveeko ekikulu mugjeewo akajanja ekikulu eddiini si yammwe naawe toli nabbi muhammadi naawe totuukiridde nnyo yakhiri fujjo mulijje mu ddiini eno eddiini eteeka okubaamu obusajja obwekalakasa ne bugamba ku bantu abakozi b'ebyambyone nga bannyonnyolwa amazima ge gano ate basirika awali ensobi babani amazima ge gano kabe nga gundi yakoze amazima ge gano kabe nga ani yakoze amazima ge gano abo balina okubeerawo buli mulembe bwe batabeewo enkomero ejja kutuuka enkomero ejja kutuuka bwe balivaawo abo bwe balivaawo abaziyiza empisa embi enkomero ng'etuuka na biri kakati oyo omusajja ayagala kutwala mu ddwaliro bamukebere tiye ayambala ekooti bbiri ayambala ekooti ey'obusiraamu n'ekooti ey'ebyobufuzi kati allah abo bennyini okufa bwe kunaabatuukako bajja babuuza fiima kuntum mwe mubadde ku kyekituufu kikye mubaddeko ekituufu fiima kuntum mubadde muki ekyekituufu kye mubadde obadde waawa tuufu woobadde قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها eddiini ya allah teyalingaze ensi teyalingaze ebyo bifune mubivaako ebibakozesa ebyambyone ebibakozesa wakanyima ne wango ebibakakkanyisa eddiini yammwe ekintu kyonna nga kikkakasisa eddiini nga kikkakkanya eddiini yo tokola eddiini yo yeyina okusigala kyekyebba ekyoyina mu nsi muno tolina kyabba ekyoyina nga ddiini ebisigadde byonna nga allah wano agenda obyogerako wano allah agenda byogerako ebisigadde byonoonya mu nsi muno ebibuuzo mulindeeko obadde ogamba na tokkirizibwa omukolo gwonna oguliko okuyamba omuntu kabe mukaddewo nga kuyamba ku services ez'emmisa ez'ekitambiro ezaki kuteereza wolotaali tobeeramu egyo emikolo gya ddiini va ku bana abazanya katemba mu ddiini ekyo jasita oli mukaddewo buli kimu la si buli kimu
waliwo ebitakkirizibwa naddala emikolo egikwatagana n'eddiini, emikolo egirimu enzikiriza, egyo mukadde we byonna ebisigadde ebyensi muyise bulungi kkaanya naye naye bwe biyingiramu eddiini awo twayawula. Ebiyingiramu okuziika abalina omumuziika bebali. Nabbi yaziika manya yalagira Ali ibn Abi Talib agenda aziike taata we, naye abaffe Ali yabashara buli kyonna ekyali kikwata kuziika. Bwe kubeera kubeerawo okkirizibwa okubeerawo, atali musiraamu tukkirizibwa okumuziika nga tewali bamuziika, naye wabeera bamuziika abamukolako emikolo gyonna balina kuba bali. So siffe abasiraamu tositula, tokkirizibwa kusitula, tokkirizibwa kusitula jeneza sanduuku ya muntu afudde nga si musiraamu, kubanga ffe okusitula ibaada. Oba temukimanyi ekyo? Okugenda okuziika si ibaada ffe musiraamu. Teriko empeera mpitirivu, empeera mpitirivu nnyo mu kuziika, okunaaza, okusaalira, kugenda paka lw'omuziika, empeera ziri awo mpitirivu. Kati ekitegeeza okukuziika waffe ibaada. Kati ibaada buli lwogikola eteekwa okubaako obuki obukwakkulizo. Allah tabaraka wa taala agamba innaka la tahdi man ahbabta, mazima gwe Muhammad tosobola kulungamya oyo gwoba oyagadde, walakinna Allah yahdi man yasha, naye Allah yataalungamya gwaba akoze eki, gwaba yagadde. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, era Allah yamanya abalungamu. Waqaalu, kati abakuraishi b'omu Makka bagamba, abamanyi bagamba yayogera ekigambo ekyo baali bamuyita Al-Harithu bun Uthman bun Nufairi, yali ava mba Abdul Manafi Al-Qurashi, yali musajja mu Quraishi yennyini. Qaala yagamba inna la na'lam, mazima ffe tukimanyi bulungi, anna qawlaka haqq, ekigambo Muhammad, anna qawlaka haqq, ebigambo kyoyogera kya mazima, walakin naye yamna'una, ekitugaana an nattabi alhuda ma'aka, okugoberera obulungamu obwo buzze nabwo, wa nu'minu bika, n'okukkiriza, makhafatan, tulina okutya an yatakhattafana al-arabu min ardina, abawarabu abatwetoolodde abalala bajja kujja batugobewo wano e Makka, ate nga tetulina maanyi gasobola kubalwanyisa bwe tunaaba twawukanye ku ddiini gye baliko, ala khilaafi ma alayhim min diini wala taqata lana lahum, nga tetulina maanyi gayinza balwanyisa. Kati Allah aga nti waqaalu, bagamba abakuraishi b'omu Makka, innattabi'i lhuda ma'aka, bwe tunaagobera obulungamu obwo wozze nabwo, nutakhattaf min ardina. Atakhattuf huwa al-akhdhu bis-sur'a, okukwata ekintu, okuvumbagira ekintu mu bwangu. Era ogamba, oli agamba mu lulimi Luwarabu, hadhihi al-mas'ala qad iqtataftuha min kitaabi kadha, mas'ala ago bimaana nga gye mu bwangu, nga kuŋŋaanyiza mu bwangu mu kitabu bwe kiti, kyebayita atakhattuf. Kati bagamba nti bwe tunaakugoberera, nutakhattaf min ardina, tugenda kuvumbagirwa, bagenda tugoba mu nsi yaffe wano Makka. Abakuraishi n'Abawarabu abaali bali awo bagamba bwe tunaakukkiriza gwe Muhammad, abasigadde bonna abeetoolodde Abawarabu tebannaba kukkiriza, bakyali bashiriku, bagenda kujja batulwanyise batugobewo wano e Makka, batuvumbagire mu bwangu batugobewo. Kati Allah aga nti awalam numakkin lahum harama, abaffe siffe twabatebenkereza ekibuga Makka, aminan, ne tukifuula mirembe, yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in, nga baleetebwa buli bibala ebiva mu nsi ez'enjawulo, nga baleetebwa ebibala ebyo rizqan min ladunna, nga riziki eva gye tuli, kyakulya nakugabirira, bugabiriza obuva gye tuli. Kati Allah agamba siffe twabatebenkereza ekibuga Makka, walakinna aktharahum la ya'lamun, naye abasinga obungi mbo tebategeera butegeezi. Wano abamanyi bagamba nti Allah yali abategeeza nti yabafuulira ekibuga Makka nga kiri mirembe, nga bafuna buli riziki yonna, awam ma kufrihim billah,
awamu n'okubanga baki bakaafu bashiri fakaifa ate engeri ki gyayinza obutabakuumira kibuga Makka baada imanihim billah oluvannyuma lwaki lw'obukkiriza Allah. Kati wano kyagambye nti walakina aktharahum la ya'lamun, abasinga obungi tebamanyi bumanya. bw'aba bakuumidde Makka ne mubeera mirembe nga temulima buli kibala mukifuna buli bakibaleetera okuva mu buli nsi, kati ate abye bawadde n'aba haramu n'agifuula ya mizizo tebattiramu, tolondamu kigudde, tokkirira kulwaniramu, tokkirizibwa kubbamu, abateguzi totegulira Makka. Makka bagaana okutegula naye mulimu bannayuganda abategula bannaye bannayuganda abalina ebitone, mulimu bannayuganda abategulira Makka. Namunaka nakasaawa nakategulaawo Makka ng'asaaga ng'akalina ddala akasaawa akambala yakategula. Waleetiza abannaabwe bazitegula Makka ne batakomaawo ne bategula ne bakyala babannaabwe. Mukyala wamne yamutegulira Makka eyo yajjanga ebisaaga ng'amulina mu kamotoka agolodde emikono ati Maama Dija ali wano yategula mutegule yamutegulira Makka. Bannayuganda balina ebitone Allah mulimu n'abategulira ku haramu gye yafuula ey'emizizo ne bagaana okulondamu ebigudde. Tolonda bigudde okujja mu ogenda biranga oba bitwala mu ofiisi ezo eziranga, kubanga Makka abantu bakomawo buli mwaka. Bw'okitwala mu ofiisi eranga asobola okukoma oluvannyuma lw'omwaka n'afuna ekintu kye kyobola tokkirizibwa kitwala. Kuba abantu badda ne myaka emeka asobola okugenda mu ofiisi ezo banani nasolayo kigundi mwe agenda wali kyekyo n'akitwala. Kate gwe obitegula la hawla wala quwwata illa billah. Totwala bintu by'abayindi tebali bwetaavu awo bwokule. waman yuridi fihi biilhadin bidhulmin nudhiquhu min adhabin alim. Makka okumanya yanjawulo ebibuga ebirala era yonna gye tubeera bw'olowooza ekishaamu Allah takuvunaana, naye Makka wolowoolezaamu okutegula Allah akuvunaana nga tonnakola. waman yuridi fihi biilhadin bidhulmin nudhiquhu min adhabin alim. Omuntu ayagala okukola obutemu oba okubba oba obulyazamanya bonna ng'ayagala bukola ku bantu abali e Makka, Allah nga tugenda kumukombya ku kibonerezo ekiruma. waman yuridi fihi kwagala jasi Allah akuvunaana. Kyobola abasahaba batyanga Makka. Umar radiyallahu anhu yajjanga Makka ng'abeera mu kaseera katono n'amanyi Makka bunkenke bannange tudduke ng'avaamu gaddayo. Makka wa bunkenke. Ibn Abbas ne Abdullah ibn Umar babanga n'abakozi baabwe nga balina oluusi ensobi zebakozaawo nga babaga tusooka tufulumeko tugendeko Twaifa, nga bagenda Twaifa nga basooka babakyamula kibooko akakatuddeyo e Makka nga tebabakubira naawo asooka mufulumya namutwale Twaifa namugagalamira namwokya mwakatuddeyo tamwokyeraawo Makka awo siwa kusaaga. Kati gwotegula Makka obubbi bwakulemulako obubbi bwamwangeri kyo babukuloga bulozi. Abantu Makka bagyegendereza bagitya buti naye seeka bantu bangi banyagirayo abantu mikolo gya hijja ate ze bansabye embuzi eya umra bansabye neya hijja. Eki kigambo kiki oliyaga nti bahaji banyumyawo fe batusabye embuzi ezi batusabye embuzi eya umra batusaba n'embuzi eya hijja. Waliyo embuzi eya umra nga bamutwabo bwifu be babikola. Ogenda nekozesa umra endala $8. Ogenda nekwetoloza nekutwala mu kafo ak'enjawulo obasabira edduwa $4 4. Tambulira amabega wange oyinza okulinnya Ibirisu yalinnya banna. Ebyo byonna batwala Makka babyogera bafunireko abantu nga tayagala abantu kugamba tayagala abalala bamumanye haji we tayagala bamubbeko kati ateekawo ebiboozibozi ebyo mbotambulira amabega wange oyinza okulinnya Ibirisu yalinnya. Kati gwe budalo we Uganda omanyi ota Ibirisu yalinnya era mbu balina obufu obw'enjawulo obasabira edduwa. Ffe jangu tambula naffe ffe tumanyi obufu obw'enjawulo obasabira edduwa. N'akuŋŋaanya abantu n'abatwala olusimu ku kiwajiwaji awo n'abakuŋŋaanyizaawo waliwo gwe basiŋŋana bakuŋŋaanyiza mu kasonda ng'eri rawuda ye tufunye baraka tewali bantu teri bize era we mbaleese mbudde obutuufu naye nga rawuda eri abatutte eri abamatize nti abakozeseza emikolo gyonna agimazeewo abatutte mu rawuda ey'enjawulo abatutte mu bifo eby'enjawulo. Kati abo abasajja simanyi gye bagenda kukomya ddiini yaffe bannange. Abafere bali e Uganda wano tulina abantu abaasoma eddiini naye nga si bannaddiini. Omanya ebyo ebintu byanjawulo. Omuntu asobola okusoma eddiini naye nga si munnaddiini.
wallahi ng'eddiini agisoma naye nga si munnaddiini, nga byakola byonna si bya ddiini. Era omuwera ku kisumuluzo oba kya muzikiti oba kya woofiisi oba kya bwaki oba ng'omanya kubanga si munnaddiini gwe mugiwadde, naye yasoma eki? Eddiini. Kati Allah tabaraka wataala agamba ab'edduniya bakyali wano mu maaso, abantu abakola ebyambyone. Wakama ahlakna min qaryatin, ebyalo bimeka bitwazikiriza. Batirat maishataha, ekigambo batirat fakhirat, nga bawangala mu mpangaala ey'okwejabaata, ey'okweraga, ey'obulamu obw'ebbeeyi, ey'okudigida, ey'okwesanyusa, ey'okulya obulya. Kyekigambo batirat maishataha, ng'empangaala yabwe yali yamalala, yali yafujjo, yali ya bulamu bulungi, nga buli kintu kyonna baali bakiina. Bameka betwazikiriza. Fatilka masakinuhum, nabwe kitonna amaka gaabwe. Lam tuskanu min ba'dihim, tegaddangayo kusulibwamu illa qalila, okujjako akatono. Abamanyi bagamba okujjako abatambuze be basulawo, kubanga amayumba gaabwe Allah yagaleka bifubulukwa. Abatambuze be bewogomawo olunaku lumu babiri ne bagenda. Ng'ebyo ebyalo Allah yabizingako n'agamba tebigenda kuddamu kubeera mu muntu yenna olw'effujjo lye baakola ku nsi kuno, olw'amalala ge baakola. Allah n'abatumira ababaka ne bakola effujjo, ne bawangala mu mpangaala yakulya bulamu, kweyagala, kola ffujjo, ne bagaana okusinza Allah, ne bagaana okumwawula ng'abagabirira. Agamba nti fatilka masakinum, nabwekityo n'okutuusa olwalira amaka gaabwe. Lam tuskanu min ba'dihim, tegagenda kubeerebwamu oluvannyuma lwabwe, tegabeerebwamu illa qalila. Wa kunna nahnu alwarithin, ne tubeera nga ffe twasikira amaka gaabwe. Ba tegagenda kuddamu kubeera, kubanga ensi Allah agenda kuba nti ku nkomerero yaayo yagisikira, nga ffenna abaliko agenda tumalamu, ffenna Allah agenda tuzingako. Byewabba, byewatwala, bitaali bibyo, byokwekkusa, biki eby'edduniya, nga byali kumala okufunamu ekyokulya n'owangala n'ogende wabwe, byonna Allah agenda bikoona. Bino byonna ebizimbe Allah ajja bikoona ku ttaka bigwe, nga tewali agenda sigazaawo kapoloti wadde akayinja wadde oluwanyi. Tewali agenda sigaza luwanyi mbu oluwanyi lwange lwali luyita wano, tewali agenda sigaza luwanyi lwali luyita akayinja kali kayita wano wa ku nsi yaani. Tewali agenda sigaza kayinja. Abantu babba ebintu by'abantu, abantu beekomya, abantu bali azamaya, naye agenda wadde okusigaza wadde akawanyi, obuwanyi kana ak'omuti, nga tewolina kawanyiko, tolina poloti ku nsi kuno. Allah agenda gisikira ensi eno, agenda okusemba yagisikira, ng'abantu bonna abamazeeko agyeddize nga bwe yagitonda. Wa kunna nahnu alwarithin, ne tubeera nga ffe b'okusikira ebifo ebyo. Wama kana rabbuka muhlika alqura, mukamawo Allah tasobola kuzikiriza kyalo oba kibuga hatta yab'atha fi ummiha rasula, okutuusa nga amaze okutuma mu makkati gaakyo, mu maama waakyo. Abala bagambye Makka, fi ummiha, mu makkati g'ensi eyo oba mu makkati g'ekyalo ekyo, rasula, amala tumamu muki? Mubaka. Yatlu alaihim ayatina, abasomera amateeka gaffe, kubanga bw'aba tabatumidde mubaka n'abazikiriza buzikiriza, babadde bajja kwekwasa. Rabbana lawla arsalta ilaina rasula fanattabi ayatika, bali baga nti Allah singa tusindikidde omubaka ne tugoberera amaki? Amateeka gaffe, naye nga balimba, baba bayaaye buyaaye. Kati Allah agamba tewali kyalo kyasobola kuzikiriza okujjako ng'obubaka bumaze kutuukamu ekyo ekyalo. Buli bonna Allah bawulira be yazingako n'abajjawo, aba Thamud, aba Adi, aba Firawuna, aba Nuh, aba Lut, bonna message yamalanga kubatuukako. Wama kunna muhlikil qura, era tetusobola, tetwali bakuzikiriza kibuga kyonna, illa wa ahluha zalimun, okujjako nga n'abali mu kibuga ekyo baba bakola ki? Baba bakola ebyambyone. Ebyambyone obimanyi? Ebyambyone obimanyi gwe Gantungu? Ebyambyone obimanyi? Gwe omusajja wa Salamu TV akutte ku mutwe kuna kwe wa Salamu TV. Ebyambyone obimanyi wamma? Ebyambyone obimanyi? Ebyebiki? Naam, ebintu ebibi. Omanyi waliwo abantu abamu bensomesa tafsiri eyo egundi tebamanyi Luganda, buli kyoyogera tebakimanyi, nembaga kati wakimutula mu ddaasa y'Oluganda munoonyeeza Oluzungu obeeza Olunobbi. Simanyi Luganda, temutuula wana
nga tulumanyi naye ebintu ebimu biba bikalubo oleeta ebigambo bikalubo kati amawano amawano nakyo kigambo kikalubo oli yakoze amawano kigambo wamma kikalubo ekyo sekawuzaifu kati n'ebyambyone waliwo abasajja abajambaali nga bakola ebyambyone kati Allah kati wali kyalo kyazikiriza okujjako ng'abantu abali mu kyalo omwo bamaze kola ki ebyambyone bamaze kukola buli azaamaanya bamaze kukola mawano Allah talina gwavunaana ng'amulaze bwemage kyobola nadde nsomesa abasiraamu wali lumu nembagamba darusu ekyanja nembagamba wallahi hakikatan betudda mbyaddala Allah subhanahu wa ta'ala buli abantu abali mu mbeera ennungi Allah subhanahu wa ta'ala tatera kubajja mu mbeera nnungi okujjaho nga bo bennyini baba bakanaaluza nga Allah kutadde mu mbeera ennungi n'owangala bulungi si sunna ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala tatera kujja bantu mu byengera n'abateeka mu mbeera enki embi okujjaho nga bo bebakola ki bebakoze ensonga ebale kanaaluzaala ekyo Allah yakyogera mu mirundi ebiri mu Qur'an mu suratu Anfal ne mu suratu Ar-Ra'd ndowooza Allah yakyogera emirundi ebiri ekyo okukakasa mu suratu Anfal aya yakomeka kamba some suratu Anfal tumalirize neyo aya olabe nti Allah tabaraka wa ta'ala si nkola ye okuba nti omuntu amuwadde embeera ennungi ate n'amujja mu mbeera eyo ennungi n'amuteeka mu mbeera esinga okubeera embi Allah bw'akuwanga ekyengera ng'osobola osula bulungi otambula bulungi kola emirimu emirungi Allah gyakwagala bw'oba obadde olina obulimu obulungi bw'obadde okola obulimu obwo busigaleko tobuvaako sigala ng'obukola obwo obulimu obulungi tomanya abantu abamu bwe bagagawala ate ennyo kati emirimu gye yali akola ng'atandika ogisuulirira emirimu egimu ogenda okulaba nga kubira gundi laba sekuritale ng'ebintu abivaako naye wali osasula amasannyalaze ga muzikiti mitwalo 2 ne bwogagawala nnyo gy'ebiri sigala ng'ogisasula bw'oba olina omuntu gwali oyamba sigala ng'omuyamba bw'oba olina akalungi kewali okola Allah n'akugabirira olugabirira sigala ng'okola akantu ako ne kaba katono kubanga eva emirundi egisinga Allah takyusiza bantu kubajja mu mbeera nnungi n'abateeka mu mbeera mbi okujjako nga baba balina bo kye baba bakoze okujjako mpozi bwe kitabo ekyo aba aleese nga kigezo gyali nga gyasi kigeza mu ngeri empeera naye gaaliba ebiseera ebisinga abantu ababadde mu mbeera eyawaggulu nga mugagga nnyo Allah n'amugjayo eyo n'amuzza wansi ku capati n'akatunda wabawo kyakoze gwomanyi okujja erimu bya sava ebya bufe Allah n'akuzza nsalira capati 3 awo n'ebijanjalo byali kikundi n'okwatira kaka gwomanyi kikitegeeza ekyo ng'ovudde mu bufe obadde osonga busonzi ate n'oli mulyaku katono n'olekaawo n'akuzza mu capati 3 n'ebijanjalo n'akatunda n'akujja mu mmotoka wanisa endabirwamu ova mu esi ya nnyumba odda mu esi ya mmotoka Allah n'akujjayo n'akuzza mu kusonga takisi n'oyimirira ku lwebugerere nyambi 5 muntwala yaga nyambi 5 tetukutwala n'olamuza takisi nga 3 nyambi 5 muntwala paka nogayo kanyongereko 5 muntwala 5 teri ne bakuyitako Allah tasobola kujjayo n'akuzza mu takisi abasajja basonga gwe takisi omanyi kyetegeeza nga Allah akujja mu mmotoka nalinjako lumu takisi okuva endejje okutuuka ekibuli n'entambulirawo essaawa 2 taxi nenga mmotoka nvugira dakika 15 naye mu taxi nsambulira essaawa endejje ku batabata twayimirawo eddakiika nga 3 omusajja alinda omukazi ali eri atambula mpola nga janyumya alina omusajja banyumya ne bayimirira ne beekuba mu mugalo nga ffenna tuli mu takisi tumuyambako okutunuulira musaabazajje nga naffe tuwagira ono ayita omukazi najja nga atambula eddakiika nga 2-3 najja n'atuuka ku mulyango gw'emmotoka kati n'alyoka abuuza kondakita gwani yage nti ŋŋenda ffenna ne tunnyogoga ne tuddamu ne tunoonya abasaabaze buto ne tutuukeko siteera twasisira ku siteera eddakiika endala nga 3 asonga bw'agizze nabigo ono bw'agikuba oluyemba biga kati Allah kujja mu mmotoka eyiyo n'akuzza mu ebyo enkayana zibeera mu takisi engoye ziyulise zimanyi
ebizibu biri omwo muzitakisi ezo abantu babira mu paaka omuli batuula nga yatuddewo okutugenda sala magalibi nakati atudde netusaala netusoma n'omuzanga akyatudde ezeruzira simanyize gondi bwayogerere batuula waliko ne batuula munda mu paaka n'avayo mu paaka nadda eno engulu omutaasa kafeero tezirabika kati Allah bwakuwanga ebyengera wallahi tokulanga effujjo olaba mu suwenda Allah yagamba wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu ssalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'in. Allah yakola endagaano n'abakkiriza ne bakola emirimu emirungi la yastakhlifannahum fil ardi agenda basikiza ensi eno agibawe Allah jabbawe ensi eno wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum era ajjabba tebenkereza eddiini eno gye yabasiimira wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna era ajjabba kyusizaamu oluvannyuma lw'okutya kwe mubaddemu abawe emirembe bwamala obbawa emirembe egyo wulira kyayagala ya'budunani la yushrikuuna bi shay'a babeere nga bansinza nga tebangattako kintu kirala. Allah kyokka kyakwagalamu baba kuwadde obulamu bulungi akwagalamu kumusinza. Allah takuba tikiti ku makya n'akawungeezi yayagalamu just kumusinza nga tomugattako kintu kirala. Nyati gwe Allah bwakuwa essente n'ogamba twabye ennyimbe ez'Abaganda baffe abafiira mu lutalo olw'abana abajja mu buyinza ennyimbe tuzikuŋŋanye tuzaabye. Allah akuwadde essente oyabya nnyimbe gwe ssula twabye ennyimbe tuzzewo ennyumba yaffe ey'ekike yagwa birako ebitaano kubanga sente nnyingi tozitegedde. Allah ng'akuzzayo ekyapa tesente nga tozisobola salireemu n'ekitundu n'ebijanjaalo nekaki akaveera kaki ak'omunaanaasi. Allah yagamba Suratu An'am aya yakumeka Suratu Anfal aya yakumeka aya 53 Allah tabaraka wa taala yagamba hatta yughayyiru ma bi anfusihim okutuusa nga bo bennyini bakiwadde be bakyuse. Olaba bo be bakyuse be bw'okyuka nga Allah gati okay kati nga Allah akuwa byokola ki byosobola. Suratu Anfal aya 53 kuba ebyo byosobola bw'obadde emirembe tosobola kukola Allah byayagala. Dhalika ekyo kiri bwe kiti be anna Allah kubanga Allah lam yaku mughayyira teyali wakukyusa si wakukyusa ni'matan kyengera an'amaha ala qaumi kyabagabidde bantu hatta yughayyiru ma bi anfusihim okutuusa nga bo bamenyini bamaze kukola ki kukyuka. Wa anna Allah ate mazima Allah sami'un awulira nnyo alimun amanyi. Abantu bonna ne bwebekaabya obwavu nga bwavu Allah akumanyi. Allah akumanyi gw'okaaba bukaabi naye sente ziyina kati Allah n'akuleetera ekirala nawe nti olabika kati gwe kyosobola. Okiraba ebifo ebimu Allah yabibajjamu musabe Allah aleme bibazzaamu. Tobyegombanga wadde okulingiza wadde okumanya ebifaayo. Kola ebiri eno gy'oli, kola ebiri eno gy'oli otereeze pangaala yona Allah. Oyina emirembe lwaki tosobola kukeerako mu jjuma